kale mwannyina w'omugole mu linnya ly'abazadde mwana munno mukwase munne eyeerondedde mukolo kwasiza amalulazo omukama ayonge neyanzizza mukyala wange nze William okufuna Tereza obeere mukyala wange nkulaganya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. William, oyagala okuwasa Tereza ono abeere mukazi wo nga Kristo n'Ekereziya bw'ayagala? Nze Tereza gwe nkufuna gwe William obeere gwe mwami wange, nkulaganya okwagala okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya kusaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu mu bulamu bwange. Tereza, oyagala okufumbirwa William ono abeere balo nga Kristo n'Ekereziya bw'ayagala? Ndagalira ddala. Ekiragaano kino kye mukubye mu maaso g'Ekereziya, Omukama akikakase, abawe omukisa gwe mungi ddala. Katonda ky'amaze okugatta, omuntu takigattululanga. Amiina. Nandika empeta eno otegeere nti nkwagalira ddala. Nja kukwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Nandika empeta eno otegeere nga nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa ku linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Nange nga omubaka w'Ekereziya nangirira kati bano bafuuse omwami n'omukyala matovu. Buli omu ayagalize munne emirembe.
okukkiriza wano William ne Teresa banywerere bulijjo mu kukkiriza ne mu biragiro babeere bamukwagalana nga bajjudde enneema kukkiriza okumwemerera okussa ekimu nga bw'oyagala wawangala n'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna buli omu ayagalize munne emirembe. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patrick ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko gubakuume sigale nammwe ennaku zonna.